baze hackinga bakola buli kimu kati ffe twalemerako tujja zikolerako yensobola tukyali ku Facebook kale mwenna mbalamusizaako mwebale kola mwebale kwebereramu right bwe mala bagamba okusharinga njala mumpitire ebitongole ebikwata bannayuganda omuli ekya iso semwai eso babeereko ba boss baabyo njala mumpitire ebitongole ebikwata bannayuganda ebiwamba omuli semwai iso eso n'omuli ekya CID ekikumirwa ku Christopher Damole mubeereko kuno njagala court martial ekulirwa omukulu baguti akyali kadonno kuba saagala kumanya naye abeereko kuno muhozi Kanyirugaba njagala obeereko nobati mau maobe yonna woli wokyali Netherlands sina okwetaga obere ku video eno njala abasajja mwenna bakongole mani mbagala ku video eno ne bannayuganda mwenna Janet Kemba bazinjala obere kuba kati go representing a bow Janet Kemba bazinjala otule ku video eno representing a bow kuba manyi kati essaawa ndozanga zinayinza okuba ali mu saazi no bali mu garage kale awo nfundikidde babuuzaako n'okubatuma okusooka nadde njala soka kwebazanga sinavaamu njala okubaza bannayuganda mwenna abawangalya ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter I salute mu bali kulwana ntalo abali ku Twitter mbaagala nnyo njala kwebaza baganda bange bali ku TikTok buli platform yonna ngoli ku TikTok okyali ku struggle mbaagala nnyo bwenva ku TikTok njala kubaza baganda abakyakola live ku Facebook nga muli mukulamwa I salute you mwebale kubeera mu mbeera bwetyo temuvangako alright kati ndowooza leero sigenda bawa kalo sigenda bawa kigula lwe jobula ngenda bawa kalowoozo kalo akalowoozo njala genda eri ba comrade mwenna enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa Kampala mumulaba mugazi ate Kampala si bizimbe Kampala bantu Kampala buli muntu alya ku munne ekijja omusajja ennansana ennatete n'atambuza ebigera engire mu Kampala anoonyemu ekigule magala eddiba akitwalira abaana bekitegeeza nti asobola okukola ekintu ekyenjawulo okutuusaako obulabe yaafuna essente lwaki bakomredi mwenna ng'omanyi oli mu struggle nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula comrade yenna nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula njara kugamba boba tuli mbwangu wewale group z'abayimbi concentrate on struggle boba toli nkwezenge wewale group z'abayimbi be Uganda be wale ntinze ndiddayi hadi wagundi obanze embera ne gundi birada mwewale otherwise ekigaba butwa n'ekiwayo bana kikyatambula boba toli mbwangu group z'abayimbi zeewale ng'oli mu struggle yagala nsiyo omanyi okufuna femo kyangu nnyo ne femo okuvaako kyangu nnyo naye femo givuddemu okiba ogifuna otya njala kuga oba toli mbwangu ka blaza ng'okyali mu struggle weesonyiwe group z'abayimbi weesonyiwe tude ba celebrity okonsentrenge ku struggle ebina gye n'ofuuka celebrity thereafter tekabadde akaloozo ka leero nkafundikidde teri kigwawejje katusooke ne information ene bwete kuba tugenda direct tetwagala nnyo kwebuzaabuza noza kansooke pisawo akalamo kano kamu kokka tulyoke tugende mu maaso akalamo kamu kokka tulyoke tugende mu maaso bujja kubeera bubiri kwa olwo n'akakomredi munaffe noza kansooke mpisewo akalango kamu bubiri then tulyoke tugende mu maaso right mwena bagala otambula kwogera mu ggwanga lya Canada mu semina eno gye mbadde mbalanga omukisa ogusemberezo gwa leero ngenda batuusaako bajjembaga bulijjo eno company eyitibwa TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024 semina eno ejjatandika z'omwezi mwenda ejjatandika ennaku z'omusanvu ekomekerezebwenga mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ejja kubeera mu Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 8 Copperage Street Toronto Ontario Canada ejja bwa Canada 5M5A OJ3 ng'oyagala kumanya ebisinga otuukire omukyala organizer omutesitesi wa semina eno omukyala Doreen Kajumba osobola omugobera ku Facebook ku TikTok n'ebintu ebirala ojja mufuna ku simu ye ey'omungalo eya buyonjo either nga mukubidde direct oba ku WhatsApp ali ku +1 647 92 90 340 kanjidde mu Luganda eri kasaalaba emu mukaaga nya musanvu mwenda 2 mwenda
0340. Enamba yo gisaving weweganye okujja ku WhatsApp osobola omukwira direct omukyalo oyo n'omufuna nembako ensonga nakubulya ki ekyetaagisa okuba nti ogenda mu conference oba nakubulya biki byetaagisa ebiddako. Alright. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi. Ne for God's sake nga bagamba nti nze omutima ogwegwanjawulo okugwa abantu abalaba ku social media. Nali badde sikola kintu kino ne for God's sake olwokuba nti reference eno yafulumye kanjiisa tewali kyakola naye nga nkiddamu nsooka kuba disclaimer nti nze I don't deal with artists nti wangu promote wangu trick zaabwe ba diversions zaabwe baki naye ono omwana amuganda affe kuba muna Uganda ng'abantu abalala omuvubuka gubayita omuvubuka ono yayimba oluyimba lubayita twagala Pentagon oba otuddize ssente omuvubuka ono muyita Nico G ono bambi omuvubuka ono yakwatiddwa yawambiddwa era tamanyiddwako mayitire. Omuvubuka ono kigambibwa nti eno reference number gye bawabye ku poliisi bagiwabye ku Salama Road Police Station C/O Katwe Division SD reference 17/1702/2024 victim Nico Godfrey. Offense disappearance incidents. So ndoza ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawabye kubanda bakwano comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyasembye okutegeerako okusinzira ku family member eyantuukiridde yensonga kindaganya okupostinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti eyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakangubi yamukubiranga essimu nga mutiisa oba tafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe omwana n'afulumya oluyimba nekyaviriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chieftains of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujja mutugambe lumu nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ng'era they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged oba producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chieftains of Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID Noah ISO mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe houses zaabwe ng'era balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba ISO bagamba nti ba CMI olumu bagamba nti ba CID bayinza okubeeza mu safe house zaabwe okumala ewiiki mwezi mpaka lwe bawulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga. Batandikira wakati wa $3 million ku $5 million okuta omusibo oyo ng'amaze omuto kyalinga. So kati nkizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne balina ze bakola black ops operations okwata banna Uganda. Yensonga lwaki omuntu asobola okuga nti gwe ne pankira akompola nja kukulagako kubanga abakitegeeza nti yalina kyasobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obubinja bwawe. So there are some dispersed groups in Kampala which keeps on kidnapping Ugandans nga tebamanyikiddwa kuwawo ne babuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obubinja obwo nenga buli connected ku CMI ISO ne CID ekula Christopher Dam nenga abantu babatuuse eri nenga ekyo bakikola bajjeka abantu sente nyingi kasaba kuzula nti olina sente olina business oba oyagala kukwata ayagala kujjako kyapa kyo ayagala kutwalako ttakalyo oba ayagala kutemula ezo business zigenda maaso mu Kampala. Okitegeera. So ne bujingo ono naye alina tocha chemba era takibagamba dda. So gayo ono bambi yabuliziddwawo go bayita Nico G eyayimba nti twagala Pentagon oba twagala sente otudize sente yabuzidde ne family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omuvubuka ono n'amutiisa namugamba bw'otojja video ojja kundaba confirm waiso na kumbale omuvubuka n'akwatibwa ne singa afa ng'omwana ono yaconfessinga ba family members gogenda kuddawa kyekibuuzo awo tetugenda kulwawo. Ekirala
Njala kusooka okulisa omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, congratulations. Okuba nti wafunye award gye wafunye eyokuba nti erwanirira eddembe gye bayita Cinema for Peace Honorable Award gy'obadde ovuganyaamu n'abantu ab'ebitiibwa omuli former Secretary of State Hillary Clinton, omuli Pope Francis, omuli former UN Secretary General Ban Ki-moon, wepo naawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, webale kukola kintu ekyo nakutuuka. Naye wano wenjagala okusooka okutegeeza bannayuganda. Mpola mpola ajjeesa obusera bbogobogo si muliro. Mpola mpola ajjeesa obusera bbogobogo si muliro. Mwena abadde ku social media era abagiriko essaawa zino njala bagamba nti omuliro gwako ennyo ebiseera ebisinga tegujjiisa mmere n'emmere bw'ogikwata empola ng'ogitadde mu muliro mpola mpola ejja mangu. Okusookera ddala ssebo njagala okwebaza designer wo eyakudesigninze yeebale ku designinga mukulembeze kubanga iyo design ekyali mpya era ffenna twagisiimye nnyo. So designer weebale ku designinga mukulembeze ne first lady mwebale nnyo mubalire ddala fe twajagadde twagisiimye kubanga nantalabika nga kyemalireyo. So mukulembeze you are so smart n'omukyala mubale kwambala. So mwenna tubaagala ba designer mubale ku designinga mukulembeze ate naye n'abanga ali smart nnyo. Manyi waliwo n'emibiri eginyumira engoye, waliwo gino emibiri waggulu alinganga muto mutono wano mukifuba munene wanajja nafu omutono bange entumo ya kasasiro eno nafu nabeera ne hips omusajja omukulu alina ba hips eno wansi nafuukanga omutego gw'enkwale kuganabanga yambadde engoye zikufitinga bulungi n'omukyalo ate muli awo buli muntu abeko nako yagwa. So zezo figure ezalagirwa mupe ku zine ziringa ng'ensawo za pamba enkuba akasita enkuba etonnya mu nsawo ya pamba automatically begenda tandika okufunamu abavuunya enegeze wano neetoniwa wano neefunda bwe. So mwebale kuuma figure temugenda mu gym sikulanga mu gym n'omukyala simulanga mu gym ne wano bagenda mu gym bulu nanga wanga abaji balogeramu nti gym bagenda mu gym. So mukulembeze mwebale kunyuma. Alright, design tukutumiddeko ate n'ekirala njala kubaza president n'akantu akala abantu abasinga bate bakategeera nerero kankakamba buuse. Omuntu bw'avanga ku ddaala eddala ly'omumanyire kunagenda ku ddaala eddala omugendanga kompola. Omuntu bw'ava ku ddaala ly'omumanyiddeko nagenda ku ddaala eddala omugendanga kompola kubanga stilo bakyakozesa advantage eri enkadde gy'omumanyiddeko n'aprovingira mu step endala gy'abagenze ku right now as we speak right now. Singa siggwe singa social media mainstream media mu Uganda tezikyalina mirimu but tebakyali reporting amawulire. Every account on social media y'opening or mainstream media they talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. But haters kubeera ku machana agula data nino kalakata kyagula but mind bad publicity is always good. Ekino kyo tebakimanyi kati ate basanga omusajja amanyi okuzanya media whatever you come with no kyambala no kyogera no kikola kikola amawulire kati gobule mu Uganda basobola kikola kati abo kibatategeera nti gwomanyi okuzanya mawulire from day one obeera mawulire tokasasudde gaabwerere eri abagasasula bakola stanti bakola batya negwe ng'oli kuli ne bweyambala bwambazinda baddayo nova kati liyambadde. So such people webali abo nenga tebamanyi nti gwomanyi okuzanya kyebayita amawulire toyina gwosasula buli omwajja n'ayogera ekikye n'otambula n'ogenda. So mukama wange nze naawe ankotyamu I salute you awo tuvuddewo. N'ekirala nga sinavaawo ba haters n'aba criticizing omukulembeze bagundi ffenna tetugenda kubeera kyekimu. Okukyusa obukulembeze obw'omu analog bwali bwakukwata mmundu ffe tetugenda kukwata mmundu. There are so many ways okujjako dictator. First and foremost president bwakugamba nti ye muntu wa mirembe agitegeeza mirembe kati njala sooka kukoboza gwe bukyanga olaba Museveni ng'ayingira olutalo lw'omunsiko yalina baani be yali nabo teyalina yafuna bufunyi fevo okubanga bamuyamba ate nga baganda bamuyamba ne democratically gently president ata afunye ba associates abali ku international level buuza atuuseyo atya buuza atuuseyo atya red carpet gyabaddeko ebungereza abasajja babaddeko n'alindi namunondo ya bungereza yabaddemu n'abasajja basalawo ensonga babaddemu ne banywa kacaayi bye bayogedoza bayogedde ku ng'oddawo ozunza omutwe n'agenda e Germany in the same way
n'abeera n'abasajja abanene ku pano bye bayogedde ku ki olowooza boogera ku mboozi zammwe sime byakisimanyi boogera ku mboozi ezizimbe ezigenda okukyusa eggwanga ka vidiyo sigenda kukazanya omusajja yagambye nti kituufu n'omusajja yalina okukulembera eggwanga oba United States of America ebyo bigambo si byange bya muzungu yabyogedde Kyagulanyi asobola atya okutuuka awo gwe weebuuze Kyagulanyi asobodde atya okutuuka awo that's the question you might ask yourself naye Bobby asobodde atya okutuuka ku international platform nga ziriko international media bali bannamawulire abamala balina kamera ezikuba kilometers 5 nga bali maaso so ekibuzo ky'okusooka Bobby Wine yatuusa atya ku international platforms ezo nasinkana abasajja abanene janywera kyayi temumanyiyo mwamulabyeko bulabire nga lwakindekana nammwe ka video no kayina kakano wano kansooke mbazanyire kano ndowooza mwakalabyeko ne lindako wano kati abasinga obungi ekyo tebakimanyi bo bali mu bintu byagenda simanyi kulwana simanyi kukola kino tebakyalwanyisa mundu nti psychology ekakumala contacts zokka ziba zikumala kamala okulaga ka video kana bataakalabye mukalaye bulungi nnyo mulyoke mutegere nti omusajja ono kyagoba kyonna kinene lwakuba nti mbayambye ne mbabuusa kunandibadde sibabuusa kaluwakko anzije my music yaleese copyright yaleese obuzibu nzijemu volume ra copyright my copyright fe tubitegeera so kati gwali eyo odda ku TikTok odda ku Facebook no omusajja kyakola akimanyi very slow but sure gwe tosinkana akona sezaalawo tosinkana akona na mwanyira wa mukazi wo ne mukazi otasinkana akota atawo toyanjulanga ko tebakwanjulanga ko omusajja agenze ku international scene abera kuzumu ne papa alina alingo jolekana kuba temanyi bintu bikola yandi bajirudda wa mujirabanga documentary se drive it's a ingidi oku driving a president walaga okusinkana abantu bonna basalawo ne bali ku TikTok muli kumpale mujja kulwa out tuvuddewo kati katugende ku video eyatulese kati njala soka tandika konyonyola abantu bano ekisokera ddala mwena bampuliriza abasajja ba NRM abazze ba bloggers ebitongole byokwerinda njala mubulira akantu kano 1 Uganda eri mu kati abagesawa zino lwakuba mainstream media teyagala kyogera Uganda eri mu kati abagasawa zino era esaana muyinza okulikinga kibaluse Uganda ne muyina okubeerawo mukadde buli muyetegereze ne kasoke mpisa akantu kano 1 ndiwa people power ate ndiwa national platform nkoze videos no almost 4 guno mwaka nkotegwa mukaaga nange kenyini sikirizibwa kuzanya luyimba lwa president 1 kubanga videos no tuzita ku mitimbagana ejenjawulo emitimbagana ejenjawulo takiriza ko music wa president nange kenyini temanzikiriza due to the copyright abatwala rights za president naffe tutumuzanya wano so kati sagala muntu averi agambe nti sime president ayinete sitima ekyo president yabagamba nti tufune copyright ebisigadde bigenda kwekola kiyali ategeeza 1 gwe ne yavuddeyo ng'ovuma president obanga omujerega nti olumba lwagundi balugyeyo no first soko otegeere nti YouTube nga company oba app erina amateeka n'ebiragiro kyekisooka era nga nange kamwa kwogera video zino zenkola nsobola okugenda mu YouTube nenjogera nayo tugenda mu setting nembanga eddoboozi lyange lino ekifaananyi kyange kino ebigambo byenjogera nga mbiteekako copyright whereby nti singa uploadinga video eno ku YouTube wonna automatically video bagisensalingira kubanga na registeringa copyright y'eddoboozi lyange n'ekifaananyi kyange image kati yes president ya registeringa music we
ne rhythm oba instrumentals zonna zakozesa nga instrumentals zonna zakozesa ne lyrics zakozesa ziri registered ku YouTube. So bw'okozesa instruments ze oba bw'okozesa instrumentals ze ku YouTube automatically bajja kusensinga oluyimba bajja bisesalinga luveeko. So kituyita copyright. So gwe omuntu olwokuba nti mulina akamanyiiro gwe n'okwata rhythm y'omuntu oba instrumental y'omuntu n'ogiteeka bigambo byo olw'okuba omanyiira ng'oyagala battle ojja kusanga obuzibu. Naffe kenyi tetukkirizibwa kuba nnyimba zino ku live naye nga ye president waffe yandibalaga muzikube zaabwerere. No, eri business ye waliwo company egimanaginga si ya managing. In fact, is not the manager of that YouTube channel. I'm informing the public. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine is not the person responsible for his copyright. There is a company which manages him. Era yekola ebintu ebyo byonna yaziwa powers of Anthony and rights ze. Ye bulimba lwafuluma nga batwa protein ku YouTube ku mikuto ejimbira beba managinga. So ejiba manage bateke ebintu bemateeka gega bikola so si yenga ye kuba talina budde bwa mu basinga obungi. Kyonna kye mukola mukitegeere bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo kati gweveeno ganti olumba omusajja olumba abwe ye registeringa kuba yamanya corporate kati bwatamanya corporate gwogendo osanga obuzibu. Naffe kennyini abamutembeeta tetukkirizibwa kukozesa nnyimba ze kubanga zize ng'omuntu bibajje bibye si byaffe naye nga twandibadde tubikuba buli lunaku wano naye tetusobola bikuba kubanga nnyimba zize ng'omuntu. So mugende mpola ku lwaki olumba omusajja. Tutandikidde ludda vidiyo yo leero. Tugitandikire wa? Katugitandikire wano. Alright. Ndowooza tugitandikire wano ndyoke ndeete wano. Buli munnayuganda w'oli funa akabox buno bw'embaawo bw'obwo byuma otandika osula mu nnusu 5 buli lunaku. Munnayuganda funa akaboxi oba ka kyuma oba ka mbaawo otandika osula mu nnusu 5. Wetunakugambira nti ekintu kibaluse ng'ojja osereza okulya nkoko funa akaboxi oteeke mu nnusu 5 buli lunaku. Lwaki kugamba ofuna akaboxi? Wetwogerera essaawa zino wenjogerera yo seriti bahabula otabasira mutano wa kale ekyensire n'ezezide ensanga bisibe. Essaawa zino ali mu garage bali mu mokanika ku faamu ye ekisozi. Era nga wetwogera luli bwe yayika Windows omusajja Omufaransa yali mu military barracks ekawoweta yajja n'agezaako mokanika ne bigaana. Ne kati wetwogerera essaawa zino baleese abakanisi abalala kubanga ye Omufaransa yalemeddwa. Wetwogerera essaawa zino yabadde alina ku ulongoosi lunaku lwanca ne babikyusiza babaga nti amaanyi gayinza omuggwaamu natasobola kuba nti afuna bulungi amaanyi. Wetwogerera essaawa zino bali mu mokanika ali mu theatre era nga bali mu mokanika essaawa zino gezaako kubanga mulongoosa ku faamu y'ekisozi. Ng'ovuddeko kujja ku Dr. oli Mufaransa eyazze mu Barracks bongeddeyo Dr. Omuchina, Omuyindi n'Omukoleya n'Omuyisirayiri okugezaako okukanika Yoseri okudda engulu. Yensonga lwaki nti jo mwalabye Mama Njovu Enterprises nga yazze okulambula ne mukulu Pirato agezzaako okusindika personal doctor we naye ne bimulema n'agamba yekaddeyo ekigali era personal doctor we yazzeyo ekigali. Bali abasigadde be basigaddewo okugezaako okukanika omusajja ono abenga adda engulu. So bwe mbagamba nti 226 buli alina ekirowoozo kimusooke mu kigenda empola mumpulirize bulungi mukwate obuboxi omusevenge mu ssente. Ngenda sooka bba olugero luno buli omu obeere nga lukuli mu mutwe mukwate obuboxi bwa buli omu ng'osula mu nnusu ebyebi 5. Namugamba ne warning and Museveni ebbanga lyomaze ng'otaba Uganda n'abantu abalala ojja kuvunda ku nsi kuno ng'olaba kyekiri mu kukola essaawa zo ali mu kuvunda ng'alaba. Lwaki mbagamba ebigambo bino?
Nabazanyira video wichi eno yenyini nembagamba nti mu constitution ya Uganda president ye mukulembeza afuge gwanga ate yabeera omuduumizi w'amagye gonna mu gwanga nti president bw'abanga afunyemu enkenyera yonna nga tasobola kukola kintu kyakuduumira amagye na kufuga gwanga amumyuka yaba alina okutwala obuvunaanyizibwa obukwata embeera z'eggwanga zonna odifuga bweppo n'okuduumira amagye yabeera second in command. Kati president Yoseri tibahabulwa mu kavidiyo ke nabazannyidde kano menjala bo reference ngamba jjukizo mayi mu mulowooza okusoma amawulire kyangu n'okugabwa wa kyangu kaluwakko nga kaluddeyo kano awo yabadde awaayo obuyinza ng'abuwa omukulu General Wilson Mbadi Mbasu yabadde abwejjako tetujja kulwayo yabadde yejjako obuyinza obuwa General Wilson Mbadi abenga yatwala obuyinza bw'okuduumira amagye g'eggwanga gonna teri bukyanga lubanga lwa mmindi Yoseri takolangako kintu kyonna kwejjako buyinza buduumira amagye. It is impossible. Ne bwe yali mu lutalo nga ye ali ludda wa aligende Tanzania agende Sweden era yaduumiranga amagye mu agaba yeekerewa mu Luweero. Ne bwe yagenda nge Nairobi okuteesa ng'era ye komanda. Kiki ekyamuyinudde okuba nti awaayo obuduumizi bw'amagye? Ekyamuyinudde mumanyi bakoona ku laptop ng'eyise Windows bakayita kaka sound bakayita batya ka sound ka Windows ne bakakona du nti ayise Windows yayise. Kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna obw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye g'eggwanga gonna mu butereevu. Bw'amala okumukwasa it was tekyabadde constitution kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major. So it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyaayo Olimba Sumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu soka owulirize. Constitution egamba nti omukulembeze nawe nga ayise Windows vice president takinga over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yoseri yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumbadi. Lwaki? Kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani. Kati gw'alina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba ti yaduumira amagye, jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegaatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Didigi kati ye CDF temugenda biraba mu mawulire
Mbusimanyi Kurayija zena byogeddeko simanyi oli omulala ani omutolombo zena bitibikiriwo temugenda birabako. Na ye ono sale kye yakoze kisawovuga. Kires wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya ensenene n'olya muwogo n'olya n'amagi. Nonyulako ekikopo ky'obusiru butontana bengalabe. Amagi gali mu kutokota. Basiniya officers bali mu kutokota. Salimo sale ajjawo obuyinza obuwa DDG Foster General n'amutuma nti ye CDF. Ne mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about second singa asatu. Nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba nti obudde nabutono mugenda kawulya ko buulizi. Nga amuyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, ako kakenjagadde mulabe kuba kawanvu. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the akoko kake yakoze kale sokukyankala na mu majje wonna. Jukira nti ono DDG bali bamufuula advisor ku byamajje ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube nibasoka bamuteeka katebe kati DDG secret kati ye CDF secret mu mawulire temugenda kirabako kino kibagamba wano kubanze ndibagamba temune mugenda bijja we bagambira nti transaction okukyusa obukulembeze butandise okukyuka nenga bulimu ebirumira bingi nnyo kati esaazi no jala bagamba nti mbadi yadumira amajje ga Uganda CDF yemuhozi Kanyarugaba security n'amajje tegamali atamanye kuno kwe bali naye nga omuntu afuga eggwanga kati wadde mbadi yaliko olokemba bazi mama Njovu Enterprises yafuga eggwanga malo okulaba n'ekifaananyi kyabaddeko eno nga z'okulambula bizinensi ze mwamulabye edda nabijjemu kuba ndala tebiina nnyo mugaso yalwa sabitadde mu folder wano kale mwamulabye nga ze nakiva okulambula uno wano lwaki ntegana naye era atambulira omuggo gw'abaguli ogw'akalogo kalenzi guugwo kati oli president indirectly yawe ebiragiro n'omuggo gw'abaguli ogw'abalogo. That's what we call cow mentality, pure cow mentality. Kati oyo yali muki yali mujia kati n'obuzibu obulala buliwo omuwala Nankumbi Natasha era ono taata wagenza okuyiika Windows ennaku zino nga mugonvu yali agambye taata we ne family mu Mbindabaga lwaki tetukwata ekintu kino tukiddiza banna Uganda ffe ne tubakolera etteeka erisigala mu Uganda nga tewali agenda tukwatako na byaffe kyanyiiza nnyina ne kinyiiza ne nani ne Kazende boy era Natasha tebazikwatagana mu family omulabanga omuyeekera mukyala Nankumbi Natasha kwayo jukira alinamu kali alinamu akabagezi jukira bano bonna bakawo mentality kati yolo kuba nti Nankumbi kati ye alowooza mangu kati bano baba siru bo okulooza kwabwe kutono balooza basobola okufuga Uganda mpaka ebbanga lyonna nga bakirina okuba kati wali okulina okukomba essowaani naye awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala kati awo bwe bakola ki Yoseri wabanga ali mu garage yabadde atumye Norbert Mao agende Hague Netherlands ayogeregezeganye n'abasajja abo wano huno umanyitse byange mbwana ne bwino kwali sagala mugende musajja atugende nti musajja abadde Netherlands mu Hague ate talina footage talina footage nambalaze last week huno kati mukulu Norbert Mao yebo yagenze Hague eno nga agenze kulaba iki ebifa mu Hague file kyeziriyo kyekisobola okukyusibwamu na kyekikola kuba kimanyi nti DDG balo tambo DDG yayinza okubeera ki president ekintu ekitajja kusoboka kati awo nawo njala tuveewo tugende kuba tudduka mangu obudde tulina butono
obudde tulina butono kati ekizibu ekiriwo kiriwo ekityo kimutannamanya ono mukulu Norbert Mao bw'agende Hague bwe yagenze Hague alabe nti akyusa oba atunula mu files eziri okulaki ekigenda okuddako kyagenda okukola mu kimanyi kyemugenda okulaba very 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 soon kankibabuulira wano mu kitegeere very very soon mugenda kiraba malo kibayisizaamu wano very 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 soon mugenda kiraba very very soon mugenda kiraba kyekiriwa alright ekigenda okujja kigenda kubeera bwe kiti nti Norbert Mao oluva Hague agenda kudda mu Kampala bagenda kwatagana ne Kiriwa Kiwanuka Attorney General bagenda kuleeta ennongoosereza 73 mu ssemateeka w'eggwanga mu nnongoosereza zino mu ssemateeka mwe bagenda okuleetera ekyokukyusa obuyinza okujja okulonda president balonde bamemba parliament be balonda president. Do you copy that? Bagenda kuleeta constitution amendments 73 muzo mugenda kubeeramu era okujja obuyinza bwa bannayuganda bo bajjako babuteeke mu president bamugjewo okumulonda nti tulonde nga tuyingira tunabamemba parliament be balonda omukulembeze eyo mugenda kira very soon muzaga ka video kanu very soon kibagenda okukola ki kibagenda okuleta mawule kyo bagenda bileta mu parliament very soon mujja bila so awo no tuvudde byonna kukyusa goolo bakyusa goolo butya bwe basigala mu buyinza muli mu kwepicha bapaletera diversion muli mbino muli mbiri babazeeri ngoyagala okumanya nti bana abasajja balina diversion super awo bulijjo mbagamba nti ba state agents bebasasulira abaana okukola mu video w'obuseegu n'okweyambula obutta ku social media nga muwakana Silivia Mukando ndoza kuno kwoli kino wakyogedde ng'okimwe musasula ssente z'abaana abokweyambula eri tugivuddeko eya power shifting mugitegedde bulungi nnyo kanjala balaga abapromotinga obuseegu ku social media ng'eyiye yennyini yagenda nti asobola obbukwata sigenda kulwawo tugende ku information ulira olinda katono nnyo muwulire omuntu omukazi mukulu namugamba kansoke maloba briefing amwana katono mu Baganda n'Abaganda n'empewo zaffe omuntu yenna nga mukongozi atulwako empewo tolya magi mafumbe tolya byennyanja tolya kazzukulu ka Dawudi ono byasiibako n'abamu abakongozi ng'empewo nkambwe nnyo tokkiriza bikolwa byakwegadanga nno byokwegadanga babikujjako ono mukwegadanga teri amukwatira nsawo kati bulya byayogedde nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwokawo ddala mutufu alimeyonkana kyomu akwagala manti waliwo omuntu gwosobola okukawa nga takwagala nga konenga alina kyakubalako njagala kuzza nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwo aya basi kati mu nsonga eyo tugambe nti wano mwatulaalya sipiidi ebintu bino mwali wabitandikaga nga tetunneekengera Chokata kuli hours, mtoto damu na mbuza ngo ina shiri ni tell you though.
My friend. Me, I can't believe it. No. My friend. Saddam Hussein, that where come from. Why? Mommy, you say what? Why you talking to mad? Mommy, don't you cry. 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 Okay, please. Don't you cry, mommy. Why? Everyone loves you, mommy. Don't you cry, mommy. Mommy, don't you cry too much. Mommy, don't you cry. Mommy, don't you cry. Kambadizemu na kano. Wulira bulungi. Nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba ba botuba gamba no ku social media ebintu biro byonna bisasulire ku diverting abantu kati navuka ababalesiya gana batandise okwerecordinga mu video buta okuwemula kulinga okuwemula ku social media na buli kimu kiringa bwe kityo kubanga ebintu bino buli video ekolebwa esasulwe ekirungi era ndi very happy nti abayise ku TikTok ne video ezize ku Facebook benyini abadde basasula sente okuvuma kyagula ne badde basasula okubavuma batandise okuti sigo watu wasente tuvume gundi sigo watu wasente tuvume gundi sigo watu wasente tuvume gundi bitandise okuvayo bulungi nnyo mutegedde kibayita diversion state funded diversions ne stance ndo mukitegedde bulungi nnyo fe tulabye bene ku social media tusirika busirisi mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo njala kuvaawo awo ngende kusonga endala abasomako amateeka n'abamanyi enkwata y'abantu njagala munjulire fenna tubera ku social media ate tukola ensobi which is okay naye procedures mubayitamu okwata omuntu zili loud and clear n'amateeka ge Uganda gazimanyi bulungi nnyo saagala mubeere mu diversions na confusions ku social media gundi bamukutte gundi yavumye ate bati bamukutte no njala bagamba ekintu bwe kibanga kiri mateeka bakiteeka mu public n'ekitegeera nga okutiisa omuntu omulala agenda okuddamu okukola ekikolwa ekyo nkiddamu omuntu bw'aba yakoze ensobi nga mukyamu akwatibwa n'aparedingibwa okusindika message eri abantu abalala bonna abali mu kkowa eri abakola ekikolwa kyekimu mumpulira bulungi nnyo eri abo abadde bakola ekikolwa kyekimu kati ng'omuvubuka kabiyite Precious Musana ngo bayita Ibrahim gwe nabawulidde storage yasomera eri girabagenje bamukwatira nga avuga empanka nti yakwatibwa ne bagamba no wait a minute it's okay naye there are some questions ezetaga answer ekisokera ddala ani yabadde avunaanyizibwa okuwaabira omuvubuka ono kyekibuzo ekisooka era bwe bakwata omuntu mu Uganda poliisi yemukwata era poliisi bwe mukwata ne mugulako omusango ng'era waliwo complainant kesi yemu tesobola kubeerako complainant babiri ate nga baawukanya mu ndowooza n'okwewana nti nze namukutte ate sinze namukutte ate ndakoledde on behalf of mujje ekyo kikyamu no complainant alina kubeera omu ate nga complaininga either nga waliwo amuwadda obuyinza okugula omusango ku muntu oyo so singa omuntu agati namukutte ku lwagundi n'ekirala bw'ogenda n'ocomplaininga ku poliisi yewandiika omusango n'ekuwa reference nti omuntu bamukutte omuntu bamukwata bamutwala ku poliisi wabeerawo footage ebifaananyi ne recordings bulijjo Frederick Enanga n'ebitongole bimukwata omuntu mumutulaga mu mawulire mwakwata muganda waffe wano gwe bayita Maulana Kasozi ne mumuparedinga ne tumulaba ne bamuleeta ne mu kooti ne mukwata Kibedi Cox muganda waffe wano ne muparedinga ne bamutwala mu kooti era nakati ali uzira etteeka lya Uganda lisoma nti when you arrest someone you're supposed to produce him or her in the courts of law within 48 hours bw'okwata omuntu omuparedinga ensi netegeera nti gundi wamukutte n'omuleeta ku poliisi n'omuteekayo nga mukola fayiro ye mala ogikola mugisanction mugitwale ewa district Anthony oba omuwabi wa government n'agisindika mu kooti ne bayita within 48 hours omuntu abalina okuweta nga aleeteddwa mu kooti n'asindikibwa mu kooti n'emuvunaana omusango n'omusindika ku meere luzira ng'ensi eraba what went wrong
ku musango guno. What went wrong ku musango guno? 48 hours zayise mudda, buli mwaga anti ali edo, buli mwagamba anti ali eri, tubuuza tusindise buli wamu, nowhere to be seen. So who is fooling who? Ani asuluwazaani? Kyekibuuzo kyange. Kubanga ekinyusi kya kino ekintu kyabadde nti okwata omuvubuka ono ebadde teaching lesson to all social media platform users, not again to abuse His Majesty the Kabaka of Uganda and other people in the society. Never mbate mwalaze omuntu ono timukute nimoteka mu video to scare off people. So who is fooling who? Bwokwata omusajja n'omuteeka mu mawulire, kamera zimukuba kule omutwala mu kooti ng'alaba, kiba ebera scaring move, scaring abalala obutaddamu okukola ne basobola naye wano mu nsi ezaakula ne bakukwata bakutwala ku poliisi ne bakugulako omusango, bamala okugulako omusango baparedinga ku mulumu ebeera mu kamera kubeerako ne measurements ne bakuba ekifaananyi kino eky'omu maaso ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bakutako fingerprints buli kimu nga kiri ku record. But mu Uganda simanyi system bwetambula, okitegeera. So okukwata omuvubuka ono muparedinga ku mawulire yandibadde sigino esindikibwa ku baana bonna abawemula n'abavuma. But bwe mba temwaproducinze footage bakifaananyi nti omwana yaproducingidwa mu kooti n'emusalira agende eruzira. Nzira neroza ekigendererwa ekiri mu kukwata bwe mba mwamukutte kusindika sigino ku buli mwana alina akosa media platform ky'okuwomula kibi temuddamu kukola kintu ekyo, ono ye twamufunye, who is next? But tekiriwo. So who is fooling who? And who has a right to open a case against him? Who? So njana mugulama amaaso ekitugisa ku social media kuno babula ebintu bino mugula amaaso nti amateeka gyegali ne procedure oba emitendera gayita okukola mwegali. Nkugamba Mawulana Kasozi bali bambanja sente z'essanyu ly'obuliri. Ebiga byenkozesa nno nga binene nnyo. Muganda wange Mawulana Kasozi bali bamuvunaana ssente ez'essanyu ly'obuliri oba rizatisi z'obuliri ez'abaana. Baamugoba emisinde nga ne kamera kwezirira omukwata mpaka mu kooti. Muganda wange Kipedi Cox bali bamuvunaana ku vvoolo bakuwemula muntu. Bamukola mu parading amuteeka mu kooti n'omutwala musiba. Ebintu bina evidence. We need to provide the evidence. Okusindika message eri abantu abalala. Bwebanga Mawulana bamuvunaana essanyu ly'omu buliri ne bamukwata ne bamutwala mutulaga kati ate ono yabadde avumye omuntu. Ate temunyiiza. Yosaagadde ggendayo nnyo nesaagala munyiiza. Mimi njogera ku nsonga za Buganda waliwo abantu abantambulira ku mutwe basaagala banninnyike essaawa zino. All right. Kati tugenze wano. Gwe wenda ayagala enkyukakyuka njagala ompulirize bulungi nnyo. Ffe twajja wano kukyusa ggwanga by all means. Tetuli muzanyo. Twajja nga tukooye katemba ne diversion wa politicians. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi temuntegeera bwe nkola ebintu bino. Politics wa mu Uganda wa katemba na fojale. Njala soka kubuuza ekibuuzo kimu. Why of all areas obuzibu bwonna butandikidde Masaka ewali question mark y'aba politicians betusuubira nti bakyamu? Why? Basetinze abantu baabwe
nti bano bavuddemu NRM bano bavuddemu NUP abali ne kofira za NUP bino byonna tubali tubimanyi ngenda basa njira ka video kano mwakalabye omukyala gumulaba asoose okwogera nga ali mu saati ya checked oyo mukazi wa NRM all along nkumanyi mukazi gwe kino kyonna ekigurupu kya NRM temuli bankyukakyuka bino byonna babikoze kuba kati ngenda bawa sample ya information ka video ke mwale musimanyi aba NUP sibe bavudde mu NUP bagenze mu MK project bulolo bwankoko bano bonna ba NRM tubadde bamanyi nga Masaka mu bale bakozesa emizanyo gyabwe kano kati omukazi yenyini yasekerwako Kyagulanyi Sentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo. Alright, oyo mukyala gwe mbalaze wa NRM since 2018 na kati ogambye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi byatatukoledde mutataddewo na mirimu maama nnyabo kansoke nkubuuza nnyabo bwe wali ogamba nti ojja mu nkyukakyuka where did you sign any contract that after elections you're going to be provided by the job bwali ojja mu nkyukakyuka wasayininga wa n'ekibiina kya National Platform nti kampeni bwe ziggwa tugenda kuwa omulimu oba nti Kyagulanyi agenda fune bannayuganda emirimu wasoono bino ebikazi bya NRM birina kawo mentality kati atambuza mutwe nga mmale omutwe mukalu nabagamba nti omukazi yenna omulungi ng'omutwe mukalu otawanya ebitundu eby'olukale n'ebigere ebyo kino kya NRM ne kagurupu kabwe kambadde manzi video zino nsoka nenza analyzinga bulungi nnyo nindoka numba omuntu ng'ampulira bulungi nnyo wulira mumpulirize bulungi nnyo President waffe Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenze okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo badde mu Muhoozi project mu kibuga Masaka. Tetugenda nnyo nabagamba batuyita ba detective ne ba investigators n'abasomi abanoonyereza ku buti omuntu bw'alimba otunulanga body language y'omuntu n'otunula facial expression face bweyogera n'amaaso gano eye contact ntunudde mu kamera n'amaaso agandinga ng'entulo ezikonyegana aganga abiri tunulire omukazi oyo ng'ayogera n'amaaso ge tasobola tunula mu kamera direct ebigambo ayogera yali bw'ati kitegeeza nti she was set okujja okukola first statement z'atamanyiiko Kyagulanyi bwe yali ng'ajja mu Uganda talina gwe yagadde nsuubiza nti ngenda kuwa omulimu no njala kubuuza maama gwe Nalulungi w'e Masaka ono oba oli wakabana eithono abaganda abalwana eruweero bonna abaafa kuli kasula mu State House Entebbe obe lwakitulo baali ekisozi. We fight for this nation but not positions. Whoever think that you are in this struggle, you are looking for position, please pack all your bags and get the fuck out of here. Tulwanirira nsi tetulwanirira bifo. Ku myaka gy'emikulu gwe mukazi gwe ne kagurupu kammwe olina kubeera ng'oli mufumbo oyonsa baana ne kati obanga okyanoonya emirimu kwegyo emyaka obulungi obwo kuyambye eki gwe kenyini obulungi obwo kulumya okumaintaininga such a beautiful one like you can't maintain yourself tolina musajja akufuga nti oba weefuga obulungi obwo kuyambye eki kankabadde mukategeere such a beauty without blame wulira President waffe mule mukazi mulungi Kyagulanyi Ssentamu tuna amaaso bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu kati zino embaata zaneti kazinsiki zino ze bayita kabuzi n'obulungi bwennyini bumulimu okukozesa abakazi balwanyisa bulungi funa ssente gole mu Kyagulanyi afunira omulimu mwawandiikawo endagaano tetugenda kulwawa kuba mwagala nnyo ebyonoondese kati abo tubavudde kakabinja kukambazo ka destroy nga kagenze such groups zigenda kuvaayo no problem mukole ebyo mufete tunabuzibu namu twagala genda wano wewali ekinyusi very soon or later
mwenna abali kuno abadde bangoberera n'abadde bagoberera ebyobufuzi mubadde mumanyi abasajja baava mu UID ne bajja mu Democratic Party ne bakola DP Block ne bakola Subi ne bakola Walk to Work ne bakola G7 kati bakola G20 ne bagenda ko mu FDC ne beetola bwe batyo kati ngenda ku just mentioning akabinja kamunso kaboko waliwo akabinja kabayitanga Subi akabinja kano kali basajja n'abakazi baganda Subi nkogera mpola nina bagamba kama Subi kati Subi egenda kudda Subi edda etya buli akalimu akabinja akagenda kudda mu kibiina ekipya kibagala okwaniviringa okusumula ekibiina ekyo kati bamemba abali mu Subi eri enkadde batandise okudduka gye babadde bali ng'asembi okudduka abadde mukulu Ssemujju no w'ekira Ssemujju yagamba yavudde mu FDC agenda kubabulya kye kiddako very soon kiki ekiddako kubanga bamemba bali mu Kasubi ako nange nakatuuka mukko twatulanga ano meeting ezasookera ddala olaba eno post office Kampala Road post office oba kati eno waliyo kizimbe ekya studio yazimba awo kati wano waliwo Barclays eri ku Ntebe Road kati ekizimbe ekyo ekiri awo okuva ku post office osalodde eno ekyo kizimbe ekiri awo meeting ezasooka okutuleza Subi era mwabeerangamu Betty Namboze but to mention Betty Namboze mukana akabijja taliimu mweno Subi empya Betty Namboze bakireke taliimu mugenda kubaamu Abedi Bwanika ne mu Subi eri yalimu mugenda kubeeramu Ssemujju already yadduse mu DP mu FDC I'm sorry to mention Ssemujju agenda kubeera mu kye kyamuddusiza eri mulimu Mathias Mpuuga Nsamba mwali mulimu Segona Lubega Medad mwali mugenda kubeeramu Elias Lukwago mwali era naye mu Subi yalimu bino bibagamba nkozesanga labi yange laptop yange ekola history na mwina muto muno Ssemujju Lukwago mwali Muwanga Kivumbi mwali akabinja kano president waka agenda kubeera Mathias Mpuuga ono Elias Lukwago agenda okubeera lawyer waako era omuwa amagezi w'okuntiko n'abalala ne G20 mwene ejjira kati very soon mugenda kulya shift amanya mugambe kano konna akabinja kali mu Subi naye ku luno Namboze taliimu okusinzira ku drone zange ne information jempa Namboze taliimu kiddamu bakyamusika eri aganye naye bano benjogeddeko mwebali era kye kyajja Ssemujju nagamu tugenda babuli ekigenda okuddako baagala kuleeta Subi yaabwe sigenda bavuma bajerega wabula ekibuzo kyange kikino muli bannayuganda abasajja bakulu abajjudde mwensi Uganda emugiraba bweri era mumwagala ebeere olw'okuba mugaggawadde mugaanye otunula ekifaananyi ekinene eky'eggwanga mutunulidde embuto zammwe education system efudde economy efudde amalwaliro gafudde kubanga you can afford okuvuga zi V8 the biggest export of Uganda now is maids buli munna Uganda kati atunda akabanja kafune passport afune eggwanga what went wrong people are suffering outside the country what bagala kudda waka but mudidde picture enene mugivuddeko mwefaako nga mu abantu ever mwagala creating a diversions mwagala creating a divide and rule system the man is often political power avuddeko agenze mu kifo ky'okujoininga efforts mugambe okay fenna let us point in one direction nabagamba tusooke tujjeko Museveni ebisigadde tujja kwesootinga fenne wala but buli omu ayagala kubeera mu kakunizo kanne munansonyiwa emyaka 3 bagenda kola statement nembagamba nti waliwo politicians abalina okufa
Uganda okusettling. And I still stand with my message. Some politicians balina okufangiddamu n'olwaleero. Even if I'm the one sabotaging the change, nange musobola okunzijawo. For the sake of that nation. Nakola statement here. Uno Kagege yagiza wano. Kanjibaza nyine wano. Kagege yagiziza. Baji mpadde wano. Kanjibaza nyine wano. Mwizo okuzanti limpinze sitya kwogera kyenda yogera kuba nkiddamu. Bemba saagisiimudde. Kanjize wano. Teruwa abeeri musimu ndala. Sokuba nagisiimudde. Badde nte nagibazanyire mu kakase nti nze nyimirira na buli kimu kyoma kyemba njogedde sikisazaamu. Eri ludda wa. Kanoba nagitadde muno mu kafolder. Let me see whether I saved it here. Nze nyimirira ne statement zange. Ate sizisazaamu. Abantu abamu balina okufa. No, njagibazanyira ku Lwokutaano nga maze okuddamu gifuna. Kubanga nagikola. Nyabasinga obungi mwagiraba. Abasinga obungi mwagiraba. I stand with my statement. Some people not to be eliminated. Uganda funa emirembe. Abamu Africa member parliament kati mwina kye musobola kukola. The likes of Abedi Bwanika. You were nothing. Wayina ekibiina ekyo ne kikulemerera. Ne mu DP ne kulemerera. And others. Habala Mathasi Mpuga. You were a member of parliament only for 2 decades, but you had nothing in the parliament. Nobody did you. Omusajja n'akuwa owa leader of opposition. Wali yagala kuwereka ekifundikwa. Puga. Ne group wali yagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwalupu akwereko n'ekifundikwa ne fumu n'omusomesi. Nkyakuwadde gw'osikidde buli kimu kitwale. Nenda Rebecca Segona, a professional lawyer who is respected across the country but lack the point of nationality. Temuyina nationality ku mutima gwammwe. Buli omu wali yagala Kyagulanyi ekifo kyakuwadde mu parliament akwereka ekifundika, akwereka effumu n'omusomesi. Babasumike mbeere muleme kuvaamu. What kind of nonsense is this? If you believe in peaceful transfer of power, that means serving emyaka 2 n'ekitundu as leader of opposition. Ekibiina n'ekirugana no, well, you've served well, then we should bring in someone else serving. You should appreciate. You give an hand to someone in your musumiso mugende kintu kitambula not to sabotage ngateka temuplaninga kuleta kibiina kira. What kind of nonsense is this? Mwagala ki? Mwagala ki? Mwizo galubu yatufuukira ekizibu ku social media ne mu Uganda. No, this is the reality. Nze sina kifo kye njagala. Njagala nsinga etambula. Ensi zaatuleka zisinga pozi Malaysia, zi Dubai, Saudi Arabia. Bali mabega kuffe. Bali mabega kuffe. Kiki kyatuukawo? Abasajja ne bafuga eggwanga oddifiira. Ko musajja wuli ali esanze ntoge ali mu theater, ali mu mulongoosa. Gino ebiro takyasobola kunywa. Alina ebizimba mu spinal cord. Yenda ayise Windows nawe alina obuyinza for the first time kyatakolangako. Naye mu kifo ky'okutula muga nti banaye tutule tukole ekintu kimu. Mupulaninga katukoze kubanga eva mulina mentality ya sabotage temwagala kuba nti wabwa asobola obbakulira. Kasooke mbakulire. Lwaki mukola ebiraamo? Mukola ebiraamo kuba mukimanyi nti anytime anyway osobola okufa. Omwana ono akusikira. Wandibadde osisa mukazi wo kuba mwenkanyi okubadde mu kisenga mwepiija. Lwaki osisa mutabani wo? Kuba it's the protocol.
Nabanga wa myaka 3 nga yaliwo isite protocol. So waki temukkiriza muntu yenna ba blessing dwanga yaliwo ina powers ne muaga heri natambula nagenda maaso. Ngaba leaders. But Munyoma Kyagulanyi Musimanyi is not a politician, taina experience mwagisoma wa. Where is the political experience in Uganda? Temulina ni every time mukola sabotage. For what purpose? For what? Think about that country. Guys, there is impunity in Uganda. There is impunity which is going across East Africa. So there is a problem which is taking place in East and Central Africa. Some Congolese are dying like frogs because of the mistakes of Museveni and his brother Kagame. Many Congolese have been killed due to the ongoing war. The man was asking, why are you involved in that war? He said that I'm less concerned about each and everything which is taking place in Congo. But later in the African Union Summit, which was held this week in Addis Ababa, Ethiopia, he was confronted by the group of youth who told him, we the Congolese, we are tired of your nonsense. You are the man behind the M23 rebels. If you are not the one, how dare you? You went on to write to the United Nations condemning that they are dealing with Congo and South Africa in supplying ammunitions, fighting against M23. The world knows that M23 is a sister rebel groups which are supported by Kagame and Museveni. So the world knows. So you need to know and say wow. Sente ze economy zone za Uganda zisitwalibwa Congo kuna na kubali to create their own country. Mumugenda sigala ruddawa. Mugenda sigala ruddawa. 70% sente ze economy eza budget zigenda kusupporting out alwe Congo mufuna mu ruddawa. Sente za Uganda zato olutale Congo Rwanda nezi Rwanda zikulakulanyiza Rwanda the same time zigenze Congo zirwane Congo era bakoleye ensendera era adjustment mu gwanga until when generations and generation in Uganda zona spoiling idwa temusobola kutula ko wansigama the enough is enough kubanga muina sente you can book any flight ne mugende bajjanja basirimu wa mwenikasa susuro mu abaluma. Think about the next generation. Mulowoze ko ku bantu ba bulijjo. Amini engudo zeyaleka mu Kampala wakati musise mu Kampala Central weziri amalora ge yaleka wegali buli kimu kyaleka nga aba mugendo mutta we kirite kikyukangako bana batukoledde ki. Imagine muina ne information eragati abasajja siba na Uganda based on the information jenged bawa kanongenda kadda mu kazanyi then mbawo information tusimbule. Ono Kagame nga confessinga. We grew up in refugee camps, stateless and forgotten, with the constant reminders that we belonged nowhere. We were even being told that Rwanda was full and that would never go home. Within Rwanda, discrimination against Tutsi became official policy against the backdrop of total indifference from the international community. Tetugenda kuwawa. Kale kansoke mbateke mu kibina mbasomese. Sente za Uganda since 1986 bangu lutalo zibadde zibropinga Rwanda okutuusa bweri. Katolwa leero M23 supporting wa sente za Uganda okugenda creating another country in Congo. How? Kiriwe kiti. Kagame mu video ya confessing anti bali ba refugees abajja okusettlinga mu Uganda
So they took that advantage. Now they are the one leading this country, Uganda, and Congo, and they are the one leading the country, Uganda. Refugees. During the guerrilla war of 1994, or what we call the genocide in 1994, there are so many Rwandese who ran from Rwanda, they went to Congo to seek refuge in that country. So after 30 years, now they have engaged in a guerrilla warfare against Congolese, claiming that they are Congolese. Muka video kano, Kagama agamba nti twali barefugee ababeera mu kampu, nga tulina wantu wonna wakodda tuliyo ne mugati batumanyi. Ne bakozesa advantage eyo ne beegatta mu bannayuganda ne balwala olutalo nga bakozesa bannayuganda kati batufuga barefugee. Kati mu 1994 genocide olutalo lwali e Rwanda, abadduka abajja e Uganda n'abadduka ogende Congo. Kati abagende Congo kati myaka giri asatu nga bagenze okufuna obudde, kati bakutte mundu nga beyambisibwako Uganda e Rwanda ogenda okulwanyisa ate eggwanga lya Congo, mbu nabo banyalba Congo bajjeko gavumenti eri kubanga baagala creating nsi yaabwe. Era n'otajja mu bwongo okola nti bano abantu bakuliyetinga dynasty nakosa n'oli ebisajja bito politicians omusa information weeri mu archive 1994 bana bali mu kuba emundu wa M23 nga bayambwako n'abali eri bagendayo nga barefugee nga bwekyali wano mu Uganda. Kikulimu okutegeera n'abafuga si bannayuganda nabali Istolaga mu 1994 badduka okuva e Rwanda ne bayingira Congo for safety. Katale bakutte mundu beyita ba M23 nga Museveni bwe yajja mu Uganda n'asooka n'efulafulu nasa n'akolawo ne political party n'emulema n'ekyusa n'efula NRA n'awangula bamala ofuka NRA n'afuka NRM. Kana bazofuka NRA balese ate simanyi balese pokoliji oba polejiriji gye balese kitwale kyona kyoyagala oba olese pokoliji oba nendo za pokoliji kwa bonna bali bambizi kabisa banywi bawalaji bakyuse muri tulako dde ntandika okuanalyzinga politics bana basajja engeri beefuulamu nkozesa Museveni kuvamu wafuronasa mutujju azze wavudde mu Foronasa bakoze waawe kibiina ky'ebyobufuzi kivuddewo bayingidde ensiko bafuuse ba NRA mala okuwangula akozesa bannayuganda agituma NRM kati bava mu NRA bagala koyiwe bagala kifulasimu poko liigi era temusobola kukozesa bwongo. The same applies ku kiri e Congo befudde ba M23 nenga banyarwanda nemuganya okuzuukuka muddeno muddere ekintu ekiwe ky'amaanyi Museveni kyatya mwagala kikuba mbituli mbabuulya mugenda kola buvuyo mugenda kuva Masaka wali mu bino byensomyo byonna mugenda bbira very soon awo tuvudde osagala kulwawo. Kati Museveni akapitalinga atya mainstream media. Museveni yamanya nti mu Uganda the moment kasitoka picturinga mainstream media ngokozesa security agencies zo kiba kitegeeza nti ogenda ku blockinga information yo ne bade someswa abantu ku TV ne ku radio nga ngojina mu ngalo zo. Jukira Museveni government yali owning a New Vision nge owning a Radio Uganda UBC at the time bonna n'abakwata kati private media companies bwezajja zino WBAC, CBAC, Sanyu, Capital, Simba ani zonna najja ze sapiensa zani radio zi TV nga kuliko abasajja bali voka bogira politics abasomesa nga how will I control the media when people are talking like this? People know history, they don't fear, so how can I handle this? Nakozesa semwai iso okutandika okufuna abantu bano webatekera empira ejo eja TV ne radio stations nabali mu media Museveni abasinkana mayisto lembera naye kati wano olunaku lwebazanya empira gino Museveni lwe yakapitalinga mainstream media bonna abatwalira mbonna nakati bonna abalina mu ngalo ze bulijjo mwebuuza kyatandikira luddawa ngalabi kamba telecoms manyize videos embeera nazo wano mugenda kuwulira bonna basenku buge mwe bali baani bonna bamulirwa muwogo mugezi bonna mwe bali muyoge gye kitegeera
You introduce yourself. Abu Kawinga. Hussein Kumsanya. And Ben Chika. Mzinga. Mazira. Sakongole. Nikiri. Orlando. Action T. Kakuru Wama. Awe yakwatira mainstream media yonna mulimu n'abagenzi mbawuliddemu abo n'agikwata yonna n'agizingako bamulinda muwonge baani bonna n'abakwata n'abateeka mu kisawo kyeru mbasematimba bona nakati muzamutegedde njala mujja ku social media ng'okula data okuliza information byasobola kufuna ku TV ya Uganda na history kuba fe video tuzirina lwakuba ezimu za simu ziri zangwako na luzinga information nyingi naye tulina information yonna engeri Museveni gy'azza capturingamu institutions n'azikwata n'aziteeka mu ngalo ze nkabaddire mu kawulire muwola basajja butayogera kusirika nkabaddire mu ono. You introduce yourself. Abu Kawinga. Hussein Kumsanya. And Ben Chika. Mzinga. Mazira. Sakongole. Nikiri. Orlando. Action T. Kakuru Wama. Oyo Kadogo gw'owulira ye Medi Nsereko Ssebuli ba siasa ye Kadogo yaleeta zino zonna enkwezenge za ZP buloko ku CBS buli lwa Sunday nga zo zibira rutini kukyusa bwongo bw'abantu byabufuzi kubanga zamutegedde. All right. Kati awo tuvuddewo. Awo tuvuddewo. Kati njala soka tegeza bana Uganda mwenna. Njala mbeera lati nnyo. Nabagambi buli mwaka ataka box kateke mu nusu 5 mwetegekere kyenda kalunda banaba muzisa mwengulu aizu nenga nja bagamati buli anywa ko bia biri mukaga be very careful ayizo botabayo. Uganda wele lirubuto enonya wakuzalira kati yensobola ki diversion nyingi nnyo ku social media bakola buli kisoboka ku diverting abantu bajjako ku social media babere ku biboziboze bitagatta mukitegedde bulungi nga muteka amaso ku president n'omukuumirako buli kimu ekisoboka nuza mutegedde bulungi nnyo. Kati waliwo abasajja bano omanyi enkola yaabwe balowooza ffe tuli basiru sigenda kuddamu kwetottolako naye abaagala okusiiga ettoomi erinnya lyange mbasekeredde kubanga sisiigika ttoomi ninganga lutimpa mulumanyi nze sisiigika ttoomi ninga lutimpa ettimpa bwe litonyako amazzi oba ekikola ky'ejjuni lya bwayise bwe litonyako amazzi gayitako buyisi bwe gati gayitako buyisi kati yenze kati bino bene by'omuvubuka okuvuula Ssaabasajja Kabaka NRM ne babloga bonna ne Gashumba. In fact Gashumba kansooke nkutegeeze kano bakakusaliremu nakuwoninga ne nkugamba toddamu kwogera ku linnya Lumbuye ng'oli ku programu zo waganda okutegeera nkuwoninga omulundi ogusembayo Gashumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'omanyira Kyagulanyi n'omanyiira
nze sina lutalo naawe naye nkulabula Gashumba vako jerinnya Lumbuye mukamwa n'ebibozibozi by'ennyumyako bw'omanya ekyatuuka ku nsambya Babies Home just code ekumala okujja erinnya lyange lya Kyagulanyi bw'omanya ekyatuuka mu nsambya Babies Home ng'olinayo case to answer mu nsambya Babies Home lekera okumanyira Kyagulanyi n'okumanyira Lumbuye omanyi nze sirumba nga tonnannumba gwe nkubuulidde Gashumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'onsinikirako ebinnyo naye nkulabula omulundi ogusemba lwonaddamu okunja samira n'empulira ku voice yonna ng'oyogera ku linnya Lumbuye mubozibozi bitakwatagana bw'omanya ekyatuuka ku ensambya Babies Home kesi y'olinayo a warning shot nze sita kibenga sina kikene nyandusu bala mugamba mukozi wo kwamanye kuno kuoli Frank Gashumba nze sirumba muntu nga tonnumbye onkolerako nnyo amawulire naye nkuwoninga omuno Lubisembayo bw'omanyi nti olina case to answer ku nsamba Babies Home ne scenario yonna eyaliyo genda mpola ku linnya Lumbuye nja kwabyo omulundi oguddako nkuwoninga goslo va ku Kyagulanyi va ku Nuupu yogera ebirungi ebiri mu MK ne mukama wo Museveni nja kwabya nkuwoninga omulundi ogusembayo nja kwabya tugenze ku muntu omulala gwe njagala okuwoninga mu ssaga zino zonna ezibaddewo ez'okutasa Ssaabasajja Kabaka n'ebirala basajja bano bagezezaako nnyo okufuula erinnya lyange ekintu ekyogerwako ennyo naye njagala mu lukiiko lwa Buganda nga lutudde bwe lunaba gye luli munnabyabufuzi yenna oba mukiise mu lukiiko lwa Buganda oleeteka vidiyo konna nga nvuma oba nga nzivuula oba nga mpemula Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja oba mu Buganda n'Abagereka okaleeta okazannyire ku TV ya BBS Telefina oba mu lukiiko lwa Buganda oba ku TV ya Uganda yonna okateekeko please ky'oba okola naawe yennyini bloga wa NRM to wasting a time bwemba mwina evidence recording aka video wakajje nze deleting a video zange okaleeta ogende Lumbuye wano yawemula Ssaabasajja Kabaka yawemula n'Abagereka yawemula Omulangira n'Omumbejja yawemula nze Kabaka tiki ku mayiga simwagala ne sisobola muwemula no a big no nsobola kubanga na difference n'omuntu yenna politician ne sisobola kuwemula kubanga sisaasaanya ntungo ku social media eyo sibo mundabira ekyo kifaananyi kimwagala okunsiga si kyendimu kwata aka video nga mpemula oba mpemudde Ssaabasajja Kabaka ekitasoboka oba mpemudde n'Abagereka ekitasoboka oba mpemudde Ssangalya Bogobali okaleta okazanyo ku social media ku TV as simple as that niyo batokalina zip up nze nataasa Bwakabaka nentaasa Ssaabasajja Kabaka magulu kuba kinkakatako jjajjange yali musajja mulwanyi yataasa Bwakabaka kati mu abasajja bali Mmengo enkwezenge ziri mu NRM ne ku media za Uganda munzijeeko akali enkoko munzijeeko akabojja kyennakola kumwe mwene tewali asobola kikola kubanga media mbalaza history Museveni yagicapturing yagikwata n'agiteeka mu ngalo ziso saali mu kiraasi bagamba naye ngenda kusirika nga Buganda busaanawo bwe mba bunvunaana muzimu gwe nnakola nga ntaasa Buganda ogwo gwampebwa jjajja wange era ngukoze na kati nkyagukola temujja kuntiisatiisa kubanga mwamanya njagala genda kuyeeyita ow'ekitiibwa ali Mmengo omukulu Kawuki ow'Obugalubindi omusajja omumpi ng'ekkufulu eyeeyita ow'ekitiibwa gwe nkuwonenga bw'oba ojjamu empale n'akabikka omulalu nga togenda kufuka weesonyiwe Lumbuye bw'oba ojjamu empale yo n'akabikka omulalu oba akabikka akali enkoko nga togenda kufuka ng'olina gy'okola ebikolwa by'ekintu ekikulu weesonyiwe kubanga nja kwabya n'ekitiibwa kiwako Obugalubindi oba oyambala oyinza okwekanga n'ebitongole by'okwenda bikutte ku misango gy'okuliisa obuliisa maanyi n'okukyankalanya famire z'abantu Kawuki bino bye wayogedde Bakabaka nga baliko ebibiina by'obufuzi n'okusingira ddala bibiri bye bawagira era babeera beenaanisa emijoozi gyabyo ekibalowoozesa ti abakulembeze baabyo be babatuma okukikola. Njagala okukubiriza ne bannaffe abali mu by'obufuzi okukoma
ku bantu bammwe oba babeerimbikamu ne bakola ebibbe bwebeera nti sinkola ya kibiina ky'NRM oba kibiina kya NUP oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma kabaka katikkiro n'obwakabaka nkubeko ebibiri kuba abavumyeko nga beerimbika mu byabufuzi mbalayo mu bibiina bimeka bibiri NRM nalaba ow'ebbomba nentaba noono omutegesi w'ebivvulu balamu ate mu NUP ndabi bangi bano balumbuye baani ba NUP komaawo nkazeeyo kakazeeyo second CB second says oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma kabaka katikkiro n'obwakabaka nkubeko ebibiri kuba abavumyeko nga babeerimbika mu byabufuzi mbalayo mu bibiina bimeka bibiri NRM nalaba ow'ebbomba nentaba noono omutegesi w'ebivvulu balamu ate mu NUP ndabi bangi bano balumbuye baani ba NUP abantu ne babeera sibamu mubeegaane mulwa eyayita owekitiibwa Kawuki kiri ku record nalwana nawe ku social media ng'oleeta ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka musajja ato ng'afaana bulungi ageze nga nze nteeka ebifaananyi by'embeera ya Ssaabasajja Kabaka embi mwali n'ogambanga abantu nti Ssaabasajja Kabaka bw'ati bw'afaanana muve ku bigambo byabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo ng'abulako Majani musajja watto ng'ekimbe kimbala embiri wayogera ki era wali okola mulimu ky'essaawa ezo. It was me who was fighting against the institution of fake leaders in Mengo, I myself. Kawuki omwayimpa oliranga ka ikufu eggala kabuyonjoza City Council togeza na kuntinkula oyinza okuntinkula akamanzi. Nalwana naawe ng'oposting ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga musajja mugezi vunyo ng'anyirira kumbe omusajja afa mwenkwezenge mmwe omwo wayimpa walira n'amagezi ne gayimpa wa ebyo mulina okwogera nkubuulira gwe kasajja gwe toddamu. Abaana basobola ogenda ku Facebook ne bakebera ebifaananyi bye wateekanga nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa bwe mwamuwera keeke ya kofi agyesalire nga wali okimanyi bulungi nnyo gwe muvubuka gwe we give respect where it deserves, but if you don't respect yourself no one is going to respect you. It's on record. I was fighting with you and your boss my guy. Mwatekanga ebifaananyi ku social media mugamba Ssaabasajja Kabaka ali bwati musajja watunga olumbe lumbalimbiriza agenda kufa kati ngo ojoyogera ku nze gwe. No, it's very easy. Moina BBS Terefina ku sente z'ettafaali YouTube channel weziri zonna ku videos agendo jo video munga mpemo banga nfuma Ssaabasajja Kabaka kubanga mutyobola asi gwe muvubuka gwe ekikwambaza galubindi ng'emmotoka eyebirawuli eno Volkswagen eno gye bayita bite ino bukokowe nolowooza nti olina amagezi tolina magezi. Nkugambye neegenza obanga ojjamu empale n'akabika akali enkoko nga togenda kufuka ng'olina ebikola by'okola neegenja kwaya. Ku nsonga za Buganda mbeera mulala nnyo kubanga nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka mu Uganda. Ekyo kyo nkikubuulira ffenna tetwandibadde basiru Baganda kusirika ng'enkwezenge zitudde Mmengo muli awo. Tokiddanga namu. Oli mumpinga obulamu bw'ensi eno olemedde okumanya obunaku yo muli Mmengo mulimu kubba ttaka ly'Abaganda ojja otukubate mwasirika omusajja afe mwena mwaloza tugenda kwera basiru tusirike. Tokiddanga namu. Ne bwe ndikusaako omukolo gavumenti ekyuse nja kuyoola gwe kasajja gwe sigwa mumpi alinga ekibiri nja kuteeka mu nsi balituulya mu kayanja ka Kabaka oba oli muluzi wa Kalinde eri mu Ndeeba bajja tulya nga nkunaaza ebigere. Nze nakulira mu Kisenyi bwe mutulano nga twalifu mulowooza tetuli bantu biseera ebisinga bw'onyiiza nsobola okugyayo kalakita zange. Kamuloza bwe Muganda musiru
emyaka ekyuke mulimu bantu begana ku bizinesi kusala ku mukolo n'enkuyoola video ewedde wamma mukama bakuume musule bulungi tusinkane ku Lwokutaano saa 2 ez'akawungeezi video ewedde Muzire bwe kuba kuyingira buyeekera ku lwa Buganda asobola obuyingira. Ku lwa Buganda yokka asobola okuyingira obuyeekera. Kati mumujja mutuzungira ko mulinga ng'omukago omukanzi ogwo mu ovulu mujja muzunga kasajja kampi. Nja gwelinde ensi ekyuka obaga nti wuuyo noonya wooyita. Muwakitiibwa. Mufunisa abaana b'abaana embuto kuba muli bakitema mutigana okulabirira abaana mujja mutumanyira no social media. Mboyogedde simanyi no sense. Mwe. Video de musula bulungi mukama bankuumire.